omuyimbi amanyikiddwa nga Kakaire Mutwalib ng'abasinga tumumanyi nga Acidic Vocals yagaaniddwa okuyimba ku kivulu ekimu ekyabadde mu kibuga Jinja olw'enkolagana gy'alina etali nnungamu n'omukyala amanyikiddwa nga Helen Namutamba nakutegeeza nti omukyala ono yakwasaganya ebyobulambuzi ebyokwesanyusaamu mu Bwakabaka bwa Busoga nga kino kisangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda. Acidic Vocals ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwamuwakanya oba ogw'omunaana omwaka 2024 yagenze e Jinja, kino gwe mutima omukulu ogw'Obwakabaka bwa Busoga okuyimbirako muyimbi munne mu concert gye yatuumye Amina Live Concert eyabadde ku Savers Hotel esangibwa mu kabuga Bugembe. Omukulu amanyikiddwa nga Land Soldier wabula bwe yatuuseeyo olw'ebiragiro bye yasanze ku gate babbawunsa bamulemesezza okuyingira olw'ensonga nti omugenyi omukulu ku concert eno yabadde omukyala Helen Namutamba. Kyokka ekyewuunyisa omukyala ono ye kennyini Helen Namutamba yabadde alina ekivulu ekirala kye yabadde alina okubeerako ng'omugenyi omukulu ku kyalo ekimanyikiddwa nga Gwase nga kino kisangibwa mu disitulikiti emanyikiddwa nga ey'Ebuyende mu Budyope East Constituency. Era ekivulu kino kyabadde eky'omuyimbi amanyikiddwa nga Yazo y'omu ku bayimbi ababiri abaali beeyita abadongole oluvannyuma lw'okwawukana oyi n'akwatagage ne Yazo n'akwatagage. Kati Yazo yabadde ategese ekivulu kye ng'omukyalo ono alina kibeerako ng'omugenyi omukulu kuba abayimbi bano bombi Land Soldier ne Yazo bagwa mu kibiina kino omukyala kye yatandikawo ekimanyikiddwa nga BTMN nga kino kiggwayo Busoga Talent and Musician Network nga chairman waakyo akikwasaganya y'omukulu amanyikiddwa nga Muzaale Godfrey oba amannya g'akozesa mu kukuba endongo ye Jobless. Era wenjogerera kaakano tebalina nsonga ya mugundu gye baavuddeyo yadde okulwanirira muyimbi munnaabwe Acidic Vocals oluvannyuma lw'okugaanibwa okuyimba ku kivulu kya Land Soldier ate nga yabadde agenzeeyo nga tasasuddwa wadde omunwe gw'ensimbi yadde okubeera ku posta naye yabadde agenze kuwagira muyimbi munne musoga munne agezeko okulaba nga naye ateekawo enkolagana ey'amaanyi wabula tebyasobose. Yagaaniddwa olw'okubanga omugenyi omukulu yabadde Namutamba n'ennyimba ze zennyini zaagaaniddwa okubwa ku kifo kino. Era waliwo DJ omu akolera ku lediyo emanyikiddwa nga Busoga 1 ng'ayitibwa DJ Fanta bwe yakutte mu byuma n'akubayo ennyimba za Acidic Vocals waayise kaseera kagabale ne bamujja mu byuma ne bamufulumya ebweru olw'okukuba ennyimba ezo. Nkujjukiza gwe wenna Munnayuganda bino byonna bigenda mu maaso naye ng'ennaku z'omwezi 3 olunaku lugenda kubeera lwa Nagawonye oba olw'okutaano omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwamuwakanya omwaka 2024 kigenda kutokotanga si kisaanikire ku Cricket Oval okuyingira emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo 5 emmeeza basavimbi obukadde 2 mu concert etuumiddwa nga Ndi Musoga ng'enegenda kukulemberwamu omukulu amanyikiddwa nga Abitex omwana Acidic Vocals ng'atukuba endongo ye okuva gye yatandikira ne kaakano. Nkungwa minywanyi gyaffe bonna abafubutuka mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda Abasoga mubeerewo mu bungi kosa n'abalala abanyumirwa endongo ya Acidic Vocals tujje tubeerewo tulabise abayaaye. Ensonga zino eno zikyayinda era zikyagenda mu maaso oluvannyuma lw'omukyalo ne yavaayo okulaba ng'atabaganya abayimbi bano naye afuuse ensibuko y'enjawukana kuba omutemwa oba gwagasse ku ttafaali lino mu njawukana gw'amaanyi nnyo. Wenjogerera abayimbi nkuyanja beetemamu ebiwayi mujjukira lunye ku press conference y'ekivulu kya Acidic Vocals eyali mu kibuga Jinja abayimbi bangi tebaasobola kubaawo era waliwo abayimbi batono nnyo okuli omukyala amanyikiddwa nga Flower Galo ow'embuzi ye, omukulu amanyikiddwa nga Silicon Vocals n'omukulu amanyikiddwa nga Victor Rose naye abalala abeeyita abayimbi abanene mu Busoga tebaakubikako kya mu lubaale. Munywanyi ensonga zino zikwasiza kooti y'abantu eramule naye omuyimbi ye Land Soldier yaganye muyimbi munne okuyimba ku concert ye. Binaggwerawa sigala ku TikTok account y'Omwana Soda, Facebook page y'Omwana Soda following, YouTube channel yaffe subscribinga, sharinga byonna obikole tusisinkane olundi twesangeyo erugogo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwamuwakanya eddaza 2024 Mukama akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.